the Commission. It is therefore very surprising that Mr. Drake Rubega, Ms. Nabukera, and Mr. Tom Chitandwe have not appeared before the Commission, and as a Commission we take note, and we are extending our invitation to the above people to appear in person at the Commission to answer cases of marginalization of traders on the 5th of March 2026 at 9 a.m. Failure for the above people to come and appear before the Commission, we shall be compelled to invoke the laws of the Equal Opportunities Commission, where we shall issue an arrest warrant for the same to be brought before the Commission to answer. Era nga tusanyukidde nnyo lulingi y'omulamuzi waffe eyisiddwa nti abagagga bano abaaganye okugondera ekiragiro kya kooti eno kabatwalire nti batyobodde order eya kooti, era tusuubiza nti agenda kuyisa warrant of arrest. Mulabe ku mpologoma ennene nga zireetebwa wano nga ziri ku mpingo. Eryo ssuubi ddene nnyo era maanyi mangi nnyo eri abasuubuzi ge tufunye. Tuli wano kulwanirira ddembe lyaffe, Mwami Kitandwe n'abalala tetwagala kulwaza puresha. Tukusaba va mu bintu bino ate obitegeere nti abantu mubasaze ensawo ekimala, lenti mungi, amasanyalaze ga bbeeyi, ate olubagambako nga mutandika okujja mu kooti nga mwegaana ebizimbe bibyo Mwami Kitandwe. Basasuza kuva mu mitwalo 29, 35, mitwalo 4, ate nga bagakuma bukumi kuva ssaawa emu ez'okumakya ne bagajjako ssaawa ng'emu ez'olweggulo. Ne tukyewuunya amataala gokka nga temulimu byuma bya kasooli n'ebyuma ebyoza engoye, kijja kitya omuntu okumukyajinga amasannyalaze ga mitwalo 9, mitwalo 5 n'esente ezisukkamu. Betwegaseeko bano bannaffe tulabye nti twerwanirire ate kati omusajja ali mu kungoba. Amazima edduuka no lisasula $5,200,000, amasannyalaze no gasasula $8,000. Lwoba tonaba kusasula renti kati right now batwagaza renti wa March. Naye kati twengambira abantu abatanaba kusasula March amasannyalaze tebalina. Bantu mwe obo bwenkanya.